Otubera omusajja ono amusanga nga munaku ne mukazi we nga ku buliri tebalina kye bateekako nga bagulirako bigoyegoye webiti entuuka n'enkwata enkumbi ne tulima ne tugula embuzi. Mukyala ndi bassa kati gwe tekyakunyiga okubeera nga tosula na mwami wo? Ng'era nga kinyiga ng'omukyala kirina okunyiga. Lwaki teweebaka na mwami nasigala mulinga yeebaka n'abaana? Naasula n'abaana. Yakuwa nsonga ki lwaki tosula naye? Nange saategeera nga bw'atyo. Tewamubuuzanga? Ng'omubuuza mukambwe muzibu ng'amutya n'okumutya kuba nali nkyali nga ye mukulu nga nze ng'otya. Emyaka 15 ku myaka 5. Ati bwe nakuza baana abo nga ngera bwentyo bwe mbeera nabo. Abamugjawo n'ababo. Tonnayongerako wakusatu? Weebale. Olwo navaawo nagenda kukola eyo. Bwe yakomawo yamala mwezi mulamba enjala ng'etuluma nga sirina na mmere. Nga nakola bwenti. Kumakya nnyo keera n'ennima ewange. Bwe olweggulo nga ngenda n'empakasa emmere gye tulya. Kati bwe nfuna muwogo nfumba wano eno mangu n'engenda n'ensasula emmere eyo gye twalidde. Bwentyo bwe nagiranga nga mpakasa ng'olima ne bakuwamu emmere. Bampaamu emmere n'endya n'abaana abo n'abaana bange be nali ndina. Olina kati eno wasizala bakuwa ekibanja kw'olimira emmere y'abaana? Nga n'oyo bba wange nga naye apangisaako ekibanja kw'olimira nga tulima naye nga tabeerawo. Bw'atyo yamala mwezi mulamba nga tuli waka. We yakomawo ewaka n'angamba njokeze engoye zange ezo. Nange nenjoza engoye. Enkera olulala nenzipaasinga yasulawo ennaku 2 ku mwezi omulamba gwe yamala nga taliiwo. Nazipaasinga? Bulungi nnyo nenzigolola. Nemugamba ni bannange omaze mwezi mulamba toli waka enjala etuluma nze yefaako n'abaana ate ne bali naye ddala ate era oli kugenda tondekeddeko wadde kasente. N'agenda. We yagenda yakuddamu ki? Tiyanziramu. Nakera kumakya nanga manzingire engoye teeka mu briefcase nange nenzinga engoye bulungi nenziteeka omwo. Bw'atyo n'agenda. Bwe yagenda era yamalayo ebbanga lyali lya wiikisi 3. Yali akomawo n'akubira muwalikwa wange wa mulamu wange nti tuli kujja gamba oyo mama Salama ategeke ndi kujja n'abagenyi. Amaze wiikisi 3 taliiwo? Ye ate nga tampa kyakulya teyandekera kwa mujjawo. Ndina abaana bali benkana kyaba bakulu. Omulala yali wa myaka 2, omulala yali wa myaka 4 omulenzi. Omulala yali wa myaka 2 abala kitundu bayakirekanga kito. Yali tasoma na kusoma. Bali tebasoma. Nze Nayiga Dora oli mu programu labuka wano ku Kyaggwe TV. Subscribinga ogende naawo okomentinge. Tubebaza nnyo abatufollowinga mu programu yaffe eno abatuwabula n'abatusiima. Osobola okulanga naffe Kyaggwe TV tukola ebintu bingi. Osobola tukubirako ennamba y'essimu weeryawo tukwata video ku mikolo tukola ebifaananyi ebirungi ate nga oba olina amawulire osobola otukubira nago n'ogatuwa tutuukirawo ddala butereevu. Programu labuka tulinde mukyala ndi bassa Safiina tuli Kyetume mu Town Council y'Ekitimbwa. Tuli eno mu Bugerere walako nno okuviira ddala e Kayunga mu town. Atunyumiza emboozi ey'obufumbo gw'atandaba kufumbirwa giwulirize nnyo omanye ebiki by'ogenda okusanga mu bufumbo. Naawe ali mu bufumbo ogyetaaga. Abakazi babonaabona naye abamu tebasobola kubyogera. Bangi bali eyo mu matawuni ne mu byalo batya okubyogera naye nga bangi banyigirizibwa. Omusajja yamuleka tabeera naye mu nnyumba amulekedde abaana ba mujjawe ate amukubira essimu abakubira abagamba nkomawo. Wow. Wenti omwana abo webagira nga bagizeegizeemu bwe yakomawo n'omukyalo oyo. Era nange natuuka ne mugamba. Yagamba akomawo nani? Yangamba tuli kujja bangi. Gamba oyo ategeke. Ngamba nze. Se ne ngamba ddala ntegeke ki? Nange bwe natuula nalaba batuukawo pikizaali 2 ez'abagole neyiye nga bayingirawo ewaka. Yajja n'omugole ne muganda we ne mwanyina w'omuwala bonna ne mbaaniriza konze tusanyusa okubalaba nti ye n'ateekako endongoye bano ebyedde byalinga ebyamanda amanene. Nga baaniriza omugole? Ngaaniriza omugole n'ayala emikeeka bagenyi ne bayingira. Nenfukamira awali omwami. N'obabuuza? Ne mbabuuza. Ne mugamba biki ebifumbibwa.
ngotegedde nti balese omugole anti wategera ni yakugamba anti yangamba tuli kujja nange olwatuuka nembuuza oli nangamba ye ali kujja n'omukazi naye nga mu kaseera ako konna tosobola kulowooza nti kodde ewammwe bannange omukazi baguma wallahi naguma bwe ntyo bwe naguma era ne mbabuuza nti biki nemubuuza biki bitufumba nangamba bibyo nampa omuceere esooka nampa omugaati nampa ne sukaali nampa ennyama nampa n'omuceere nenfumba omugole nembawa n'amazzi nasitula ekidomolo nemugamba ekidomolo kiikyo mugende mukole ki munaabe sawa ziri mekezi zali 3 ennyumba yenkana ekyo gyalesemu yali ya ssubi nga nange ndi mukange yazimbawo okendala nze nalina kange kati eyo mukyala mukulu yali yagenda gye yawasiramu omugole myaka ki gino gye twogerako mwaka ki nali mu 2000 giringa ebyedda nali mu 2000 ng'oli mu makaago n'obafumbira nembafumbira obawadde ekidomola ky'amazzi ye bwe ntyo olwakeera ku makya yanzuukusa nangamba situka ogende ku dduuka weewola emmere abagenyi gye bagenda okulya nengamba musajja yagwe naye ng'ojjo ddala wava wano ogenda okupakasa enjala etulimye embonebone n'abaana wadda waneeno n'osulawo ennaku ezo 2 tewandekera wadde 10 oli kuŋŋamba nze ngende ku dduuka neewola emmere abagenyi gye bagenda okulya sigenda akola ki genda oyogera ebyo nga n'omugole akuwulira wallahi yasitula omuggo n'omugole waali ankube taata w'omuto najja n'agamba negwe Magido olifunawo omukazi ng'omukazi oyo mukazi n'alunda embuzi n'akola ki n'akola atya n'agumira buli mu mbeera naye waleze omukazi olisitula muggo omukube nadduka emisinde nga bwanoonya nemubulako mabega w'ennyumba nenyingira waliwo akabira akalimu ampeesa omwana ku mugongo nenvuunama bwe nti naye nga mukambwe muzibu zaali saawa za kumakya anti nga ngamba ngende ndeetera omugole byaki ebyokulya bwe ntyo bwe nabeera omu nenzituka nengenda wa taata wange omuto twali kumpi na kumpi n'embeera eyo nasiibayo nenkomawo ewaka bwe nakomawo ewaka anoonyeza byabagole be benaalya wagaana weediima n'otagenda kwewola yes agenda kati saawa eyo nze nfumba ndinga oba abakolera oba bali mu nyumba beebase okeera ku makya nnyo n'oleeta noyera oluggya naze ebintu n'obafumbira caayi n'okwata akakumbi nga muli tolinaamu obujja obujja Katonda yantonda atya nga tobuulina simanyi nembalekera wobalekera awo nga banywedde caayi era nova ku nnimiro wobasanga ng'era n'ebikopo biri awo bikoze eki bikukuumye era nentuuka nenjoza ebintu nembafumbira ne balya bo nga abagole baddayo mu nnyumba yaabwe nga baddayo mu nnyumba yaabwe kakati gwe ng'omwami tajjaako n'akukoonako nga alina byayagala nedda ate gwe nga muli tokiwulira nti nga kinuma ng'oyagala okubeerako naye kinuma kubanga nali n'abaana aba nga kati sinaba kufuna lubuto lwokusatu kati omukazi yansanga nga ndina olubuto olwokusatu lwa myezi egyo naye yali gye baabeeranga baali beekwana n'oyo omuwala nga naye alina olubuto lwa mwezi ogwo kati omuwala ono wali omusinga obukulu yali mwana muto nga yali asoma na kyakuna omuwala oyo gwe yawasa obeera ojjukira nange emyaka emeka omuwala oba yali wa myaka era yali myaka 14 14 bwatyo bwe natuula awo mugamba kuyiiba nange n'osuulirira bwotyo nangamba oli lubuto oyagala ki kyonjagalako omugamba oyagala kubeerako nange nemugamba nga nze bwe ntayagala kati beera n'oyo olimufunisa olubuto atalina olijja ki gyendi omwana ono gwendiko yalwala ali mu lubuto owange gwenzizaako olubuto luno wegamba yava eri bwati nasanga omwana nagamba kati guno omuzimu gwe bandekedde wano yandigenze n'omuzimu gwe kati omuzimu agundekedde wano eno nze nkole ki taata yagamba yasala nnyo amagezi nga yagala amuviire naye nga sivaawo taata omwana wange nangamba nti genda ewa maama osale ku malagala nemugamba amalagala gano ge tulina ago oyagala malagala nti genda kunze nange bwentyo nengamba munfunire egaali enazaala gye nava nange nentambula nengenda owanazaala nabeera wanazaala eyo
omukazi waliwo omulala yangamba naye gwe kikubonyabonya kiki tugende omwana ono n'alwala yalwala nnyo egwenzizaako olubuto nga jula nakufa mukazi n'angamba omulala nti oyagala kuzaayo mulambo lwaki tozaayo mwana ono waabwe naye nga ngamba oba tisita mwana ono gwe yagenda okusala amalagala lwaki walwayo nnyo olw'embeera eyali enewaka ng'oyagala jja okuba bali mulaavu male gabeerako eri oba nafunako yo nange ki ku mirembe bwe ntyo natuuka mwana bwe yalwala ne bangamba mwana muzeeyo ewa taata Nazaala yakugamba Wanatuuka ewaka mwana yali anfiirako mu kkubo era nentambula wabadde osaba eggaali ng'ogenda osala amalagala ne bantwala mwalinga muvuganga ggaali nga tuvuga gaali naye wagenda ogyevugira nze banvuga buvuzi okomawo n'omwana nenkomawo n'omwana munaye ntuuka awo nasanga obukubuli awo nsanga yali omugole yena afuutusa afaana bw'ati wamalayo bbanga ki namalayo kitundu ky'omwezi saamalayo mwezi omugole afumbuse engamba ono y'omugole n'osanyuka molinawo mutima oza mupaka sinze yali akola kati omugole naye afuuse mu mbeera eno anti emirimu nga yagikola kati bwe natuuka ndowooza ebitiibwa ne biddira omukyala nze ne ntandika okudda ku mirimu nga bwe nali nkola bwentyo bwe nabeerawo olubuto lwenkanya ekyolwo obwo olubuto lugizeegizeemu lulabika ate olw'omusajja yankyawa omugole ate olulwe omusajja n'angamba tombuulira bya lubuto lwo ndaba n'omukazi wange gwe naleese naye ali lubuto oba gwe omufa oba okola otya gw'omanyi Kyagwe TV kwe tuli n'endibasa ndibasa Saafiina tuli eno ekayunga ekyetume mu town council y'ekitimbwa akunyumiza obulamu bw'obufumbo omusajja ng'aleese omukazi w'okubiri goyinza kukola otya biki byolowooza mbeera ki gye baamuyisaamu gyali mutunyumiza tutuuse ku mwana w'okusatu ali lubuto n'omugole ali lubuto omusajja yamuzira nga takyayagala kubeera naye mu nsonga za mukwano Saafiina tekyakulumanga kyanumanga era ng'amugambako n'angamba oli lubuto onjagalako ki nti kubeera naabwe mu bintu konze n'engamba yi kati nze nkole ntya mbeerewo ntya tewayagala okufunayo ku side B muga Katonda kuba nali ndi lubuto saafunayo nti muntu wuuno era maama wange oyo ngenda ne bangamba nti omukazi ali olubuso olusi yandiyagadde okubeerako naki n'omusajja ne wabeerawo Nazaala wange nangamba nange taatawo yandekawo naye nakozesanga busera bwa kalo nga bwenywa ne bukuuma omwana mu lubuto ng'eyandibadde naki n'omusajja kati maama wange oyo yafumbanga amata nafumba na akalo n'atabulamu nandeetera ki nenywa ekyokwagala omusajja nembireka kati olubuto lukuze era buti olubuto lwakula Katonda wa kisa era amutendereza abeerewo mu kulumwa kwange omwana oyo nalootanga ali kulumwa nengenda mu toilet mu kukomawo nali nemereddwa okuvaayo bwe natuuka mu nnyumba nensaba amazzi nenaaba ekisa kyajjanga njagala kusindika ki mwana era walayi mu kiseera ekyo omwana namuzaala ssaawa 2 ez'okumakya lwali lunaku lwakutaano nemusindika nemuzaala ani aliwo muganda wange twali twafumbirwa kumpi naye era gwe nayita nengamba baaba jangu mwana wange omukulu eyali owamulamu wange nadduka emisinde nagamba mama Salima yangu wako mama akuyita maama wo ne taatawo bawuliza mama wange bali kumpi na kumpi nga bamanyi byonna ebikwata nga byonna bamanyi naye nga tebakujjaayo nga teboogerako ku kyokujjayo munnange ekiseera bwe kyatuuka embuzi ezo zetwali tulina ne tutunda ne tufuna ente waka n'agamba kati wano mu kika tuveemu bba wange olwo tuli babiri n'oli gwe yanzizaako taata n'agamba mwana wange nkusaba togenda ani agamba taata wange ngalaba kisusse kyeyasuubira nga si kye yafuna ndibasa Saafiina byayitamu bambi byenyamiza birumya omutima naye nga si yeka yabitamu bangi eyo ababitamu tuli eno nno
ekyetume mu town council y'Ekitimbwa eno ekayunga Bugerere wano we tuli ge makage era lyeno lyeddiro lye era mwasula akunyumiza obufumbo byalabayo nga yasangayo nno omukyala naye gwe yasiga okulula ogwe wamo omukyala gwe amulemesa obufumbo bali batabuka ne bawe si yenze nakola ki si yenze namulemesa naye n'omugole ye yakuyisa bubi kati no data buyanga babato saba katonda amusasire mukabuli jali wentyo wetwagenda negamba tata abaana bange bato nga tata akugamba toddayo mu bufumbo nangamba siva wano twali tuguze ettaka tugeze olwo tugenda Eiganga nangamba mwana wange togenda oba omusajja akuyisa bubi sajja yambonyabonya abasajja babonyabonya nno si yegwe wekka wentyo nagamba togenda na musajja oyo at least sigala wano wendi kumpi ki nange omusajja yali ayagala kutwalawa nga twagula ekibanja olwo tuli kuvaano tugenda kweyawula ng'omuntu bwagamba nti kati nange nkuze ku myaka egy'ataano wamulabira yali tannakula yali talina busobozi okufuna kwe kwali munzi n'emikisa gye gyali muki bwe yakufuna natandika okufuna kakati aguze ekibanja ngula ekibanja ne tugenda bwe twagenda n'atiika emotoka ne tugenda twali ku mizigo bweyagira nga tetunaba kuzimba mu kibanja bwe twatuuka mu muzigo eyo ne tuli mapamba yali mungi bwe twali mapamba oyo nga mungi yajjako esente endala n'awasa omukazi anzizaako ono omugole mwagenda naye ye musula mu muzigo gumu oba naye yampangisiriza kati bwe twatuuka nze yanteeka muzigo nga gutonya ne munange n'amuteeka mu muzigo omulala n'oyo omugole n'amuteeka mu muzigo omulala omusajja ono yali musiraamu nga musiraamu omusajja ono yabawoowanga teyatuwoowa n'abagole teyabawoowa bannange awasiza omugole owookusatu bw'atyo bwe yawasa omugole owookusatu n'amuleeta bwe yamuleeta nga alaba nga kikoze kikisuuse ani alaba omukadde waliwo omukadde eyali jjajja woono nandirodi waffe n'asembera wendi n'agamba mwana wange njagala ombuulire ddala mu kukula kwo nga ggwe omukyala wakula otya abakazi bakula mu nkula nyingi nange ne mubuuza jjajja abakazi bakula batya nambuuza nti oba tewakyalira nsiko omusajja kyovaako akulekawo nemugamba nedda jjajja nga bwemanyi manyi nakyalira ki nsiko okujjako waliwo ki ebirala omusajja yatatuukiriza nange nalaba obudde bwange kubanga nga yali tajja wange nangamba mwana wange abaana boba oteeka ku buliri nga musajja nange nalaba omusajja nefukamira nemugamba bba wange wabanga waliwo ddala byentasobola kukola basenga bajja mbuulira naye nange ndi muntu era ndimu omusaayi era ndi n'obwagazi naye kati nkole ntya nsindika ngende nkole ki bwe ntyo nalaba yaddamu ate ekyo ekibuuzo kyali kinene yafuluma bufulumi nakola ki nagenda teyambuulira kituufu zali 11 ez'olweggulo nasituka natambula nakola ki nagenda we yagenda nange nensirika nembeera awo kati nga waliwo omukazi mukyala yali asuubula manda twali mu kasenta nagamba mukyala gwe osobola kuntwala nonfunirako okeeyo akalimo konna nze mugamba kuba ndaba osuubula manda oba lya nange muvumbo bwange enyigirizibwa ntwala ageeyo tugende tukole ki tukole nkolera abaana bange olina abaana basatu nalina basatu omugole azadde omugole owokusatu ali kukyalira obuto omugole ono omwana we yatuusa myezi 6 n'avaamu aliwo ono owokubiri yanzirako nze owange omuwala nemuzaala yo yamala siniya siri nenemerereza siniya 4 tujja tuukayo ku baana kakati ogamba omukyala kati ne olunaku olwo omukyala yakeera nnyo nandeka olunaku olwo nga ngendagendanga olwajjo nasiiba mu nsiko nga njoza nagamba sagala nga mpulira ennaku okuleka ki abaana bange nga wali osazeewo nga nali nsazeewo nkola ki nga ngenda kunoba ogende n'omukyala oli ow'amanda kati olunaku olwo nasiibayo nga sagala kulaba abaana bano mbwenaku
egenda kunkwata okuleka abaana bano olwo ngendako noono ndeka abatya ababiri akawala n'akalenzi bwe ntyo nasiibeeyo mu nsiko nakomawo lwaggulo olwo tuteza n'omukyalo oli mukyala naye saategeera mukyala nandeka mbakazi bano bajja bange ono yali omugole nga tukwatagana naye nga ye waapoola mpisaako bulungi bakolaki ampisaako bulungi naye ono yali anzirako nga tanjagala kati gwe nabuulirako nengamba mujja olaba nze ngenda era abaana bange ngenda akola ki kubaleka naye obalabiriranga ogamba mukyala bwe ntyo kati nga nze ni mukyala nga nsaala era nga balwawo okusituka musubuyi naye nga nkonkona bana isubuyi musituke tukole ki tusaale kati olunaku olwo yalwawo nnyo okundaba n'agamba gwe Nuulu ba wange mama bakuyitanga Nuulu oli mujja wange bali bamuyita Nuulu ngagamba mama Salaani leero nga aliwa leero nga simuwuliddeko nagamba kyanka mama Salaani agenze kuba yangambyeko nti agenda musajja teyayambala na ssaati zaali oba 10 ez'ekiro ndaba egaali nga yonna ejja ekole ki etimbye wamala n'ogenda nagenda nasanga ono omukyala nga agenze nkwata erigenda ewaffe at least ngendewa ewaffe ndaba bisuuse wenti obo natambula ngendo omusajja ajja ku ssaawa 10 bava emabega akuba etooki neziruka mbeesa omwana n'akagugu kange ku mutwe nziruka mu kimanyi so bandabye munange nga baawuka ogenda wa singenda waffe tukyuka ate kiro kino nakana ku mugongo nga tuddayo tuddayo walinga amaka ge twali tuzimbye nga tuva eri mu muzigo bwe tudda waneeno twali nga tekuli luggi nga bwe tetunaba kuyingira nenga mwakomerera nga buzimba bwa subi kati nze akaali akange kuba oli omukyala yangamba nti nga baguze ettaka omukyala omukulu omusajja mwasula kati mu nyumba ye nze nengamba omusajja ono yankyawadda kati ate era ali kujja abeere nange olw'okuba tumala mukolo gwa takaliri gwa nyumba eri mumwebaka n'oyo omusajja mu nyumba omwo kubanga gwe mukyala mukulu then natandika okusula awalala ng'okusooka asuzeewa nange bwe ntyo bwe natambula kati wakkiriza okwebaka naye anti bwe twakomawo ne olunaku olwo nagamba siidayo eri omusajja gwe yagaana nensula wano twali tutandise okuzimba okutali luggi abaana bali abamujja wange ababiri benakuza n'abange ababiri ne tutuula omwo mu nyumba ekiro ng'olusenke lwagwa waliwo oguyembe abantu bali basezi bazina ekiro babikulawo olugoye kuba nasibawo olugoye naye nga ntudde bwe nti ekindya kindye kubanga ndaba ensi yakola ki yankwatako bwe bwakya ku makya nenzirayo eri ne bajja wano we twali ne bateekamu ebiwempe bwe twali twebiika mu mayumba biwempe omusajja lwe yajja era yakola ekyo kye baamugamba nti osula mu nyumba y'omukazi omukulu era bwe yajja n'asula mu nyumba mwe nali neebaka najja ku mukyala nga bwe bufumbo bibeera ng'abaana bano abazanya era bw'atyo bwe yabeera nange oba gyali mirundi ebiri bwati nanvaako nali manyi nti oba agenda kunaaba akomawo talaba musajja bannange just yazze kutuukiriza mukolo guli nesigala nebambi era saanoba tewanoba abaana ennyumba mwalimu ekisenge n'ejjiiri tebyali nyumba yazimbanga kabuloka nawali bwatyo ekiseera ekyo twali abakazi aba basatu nasigala nga ndi waka era yamalira ddala emyaka egyo nga taze kulabika n'emyezi egyo teyakuleka n'olubuto nali n'olubuto ndyoke nzaale kuba twavuga eri ewaka nga nina kawere w'omwana oli wokusatu wokusatu era bwe tunabeera mu muzigo tasula mwange ne tukyuka ne tudda eno nambeerako mu mbeera eyo era nesigala nga wendi tekufunisa olubuto olwokuna nembeerawo nendwala amannyo bwe nalwala amannyo ng'abuuza bali yoyo atafuluma oyo mu nyumba abadde ki abuuza bajja bange bali ne bagamba mulwadde amannyo gamuluma mulwadde yamanyi
mundetere chai nywe ngende ku nimiro kati ate emirimu gye giri ng'alima nga tulima akola tulima akola akomawo asula eri asula eri namba 1 nasula namba 3 ne namba nze wange nedda buti wenasimbuka nengamba banange temuntu oteeko mu ddwaliro ngampulira buzena nga nafuuka yero sirya wakansula abweru amanyo gaali 7 nga gonna ganuma gonna gakutuka nakwata boarding yali mu keesi mu kisawo kyange nengamba waliwo tuno twekwanya mbu mwanyi naze ku kyalo okwo nemugamba mwana waffe funira gaali ontwale mu ddwaliro pulina embeera nga sinungi manyo ganuma bwenti omwana bwe yavuga gaali nambeeka netuuke nansololo netwawuka wali omusawo nemugamba musawo mpulira ndi bubi nyambo nzijemu amanyo musajja yangamba nze bwano sirina sanduuko etereka ngoye genda otunde olugoye lwo ondetere sente nkujjanja mutwalidde gomesi mama musajja namuleka n'abakazi be nga atudde ku ntebe antunuulidde bw'ati nenga yali yakukyawa nnyo oba nawe olina be wali wakola oba wali wamusoobya lwaki yali yakukyawa nnyo bw'ati bwentyo natambula netuuka ewakojjaawe bakojja be baali banjagala nnyo bakojja b'omusajja ne banozaala nga banjagala bwe natuuka nagamba mwana wange ki timanyo ganuma naye tuva wa Jackson ebulumba kubiyeko amasanyalaze okunzijamu amanyo naye biganye nagamba abeera wano ogenda kuddayo bwentyo bwe twaddayo enkeera yako nga nzimbulukuse nno bwenti Musawo Jackson yakugamba oddeyo tunda olugoye owenansololo yeyangamba netweyongerayo ebulumba ntawe yali wakisa nangamba nedda olugoye luno lumpe onafuna sente ojja kuleeta kankujjanjabe bwentyo omusajja oyo bwe yagiza kunzijamu amanyo ne bigaana nga ze nazimbulukuse ne tuddayo enkeera ne bigaana kati amasanyalaze gankuba nga wenfuna omusana guno sanyalaze gankuba nengwa ku kkubo sategeera muntu ngeri gyanjawo n'abuuza nti omukyalo ono mufu oba mulamu nenga owulira nga mpulira nga kisobola kwandukula bwatyo abaaliwo ne bagamba omukyalo oyo abeera wa Juma ne bansitula ne bantwala ki owakojjawo oyo ki omusajja ndiye musajja oyo eyali mulabirizi wange ng'atambula naye yali masikini atambula nasabiriza otulo naso otusera nga tensobola okunywa wabeerayo bbanga ki wajjo namalayo wiiki namba naye nga omwami tamanyi gy'oli nga tamanyi gyendi era nga tabuuzaako nti oba ono yagenzeewa oba tebimukwatako abaana bo bawuliza abaana bange natambula n'omu 2 nendeka buti ntambula ku kkubo nga ndaba mulamu wange ava ewaffe nemugamba ngambira maama embeera eno bweti bwe natambula paka wano wendi oba balina obusobozi bafune sente baleete nsasule banzijje wano eno bantwale ewaka waliwo mwanyinaze eyali wa taata wange bwate bwe yatambula natuuka gyendi nemutwala eri omusawo netujjayo olugoye lwa siringi 6 ne banvuga ne bantwala ewaka ntuuka ewaka musawo nebagamba kati kamutwale waliwo omusawo eyali wa kyani netugenda musawo yagenda okunkuba toji bwati nga amasanyalaze ganje kya muno olugodo olubibiri wona lwavaamu era nga waka nkozesa biskuiti mama gwe bagula n'amata ne bakuyuga we bati ne banywesa nga bamala ne bakuweereza sente ani mama oli gwe yatuma watuma baba mama bakuweereza sente novaawo ne batwala tusasula eri mu ddwaliro ne bansitula wano wakojja ne bantwalira maama ne taata awo tugenda okutandikira nze Dora oli ku Kyaggwe TV mukutu gwaffe gwa byamawulire tuli ku YouTube ne social media platforms endala subscribinga agenda awo mu comment section obeko kyogamba abafumbo ababonaabona naye nga baguma gye bali eno mu byalo neyo mu bibuga babeerayo naye basirise naye wobeera oyise mu bino ono byayise mu kiki olina okukola bingi byatunyumiriza jjukira yafumbirwa omwami ono nga muto ate nga teyasoma kyokka yafumbirwa omusajja nga lye tayagadde taata
ye yamukaka okufumbirwa omwaka osobola okutunuulira ene emyaka 15 omusajja alina emyaka 5 difference eri awo nnene babira tebalowooza bye bimu buli omu aba n'ebigendererwa bye kyokka omusajja n'amwongerako abakyala abalala 2 tamulabirira tamugulira ngoye tamuliisa ate tamujjanjaba katweyongereyo programu Labuka ne Dora. Mama bakututte. Mama bwe yantwale waka teva tata wange yangamba mwana wange nkuwaddawo okuzimba ennyumba genda ogyeyo abaana wabbaawo oleete wano otuule waneno kubanga ndaba ng'obulamu bwo busaanawo nga naye alaba kimususeeko kyeyasuubira teyakifuna. Nengamba ndika abaana bange olwo maze emyaka 2 n'emyezi 7 simanyi musajja naye nga okumala emyaka 2 n'emyezi 4 ndi mu nyumba ya musajja ngo musajja tomanyi bwafaanana. Nagamba no taata naye nsa abaana bange mbaleke kagende mu nnyanja ngenda kwebba. Agende mu nnyanja taata nze ngenda kwebba nzirewa wabba wange n'abaana bange bali babonaabona ngenda kuddayo kulw'abaana bo olw'abaana bange nzirayo. Naye ate kuli wali onoba wano wali ofunye kacyansi akabeerawo lwaki tewasigala ne baleeta buleesi baana. Mama nze njagala kuddayo wabba wange biri nabyo byona omwami wali omwagala nzirayo. Era taata yagenda mu nnyanja mukyala nga nze nyambala n'ogende waana nga nze njirayo. Musajja asooka najja olwo ng'olwo bamaze okunzijanja bamponye. Mama yawulira obusungu. Ani yawulira obusungu? Mama. Okuva lwenavaayo teri kutegeera nti oba omukazi ali mu mbeera ki owulidde nti omukazi ateredde olw'okuba oyagala okulimira omukimye. Era mama oyo omusajja bwe yatuuka yafumba caayi n'ata n'enkoko ye n'amufumbira bulungi nnyo ng'omuko n'asembera wali eri. N'amugamba mwana wange dala mwana wange oyo yali muto naye laba mwana wange wafaanana mazima ni woobeera gwera nkusabira nnyo ozaale omwana omuwala naawe omuko ayisa ati omwana wo nga gwe bw'oyisiza owange oyo bw'otyo. N'amugamba afaanana atya omwana we afaanana atya? Majidu yagamba kati mwanyinaze omukulu kuba ekika n'amugamba nti obuuzanga bali abakyala nti oyo kiki ekimuluma ku bakyala abo naawe ani avunaanyizibwako oyo omukazi eyamujja wano eno olyoka obuuzenga nti kiki oyo ekimuluma nga gwe okutambula n'ogenda wali onyumba muli n'obuuza mukyalawo nti kiki ekikuluma kikyali kikujjako ki? Yatandika okuyomba n'agamba n'afungiza empale mundeetera akatabo k'obufumbo wano mundeetera akatabo k'obufumbo mmwe mumanyi nnyo obufumbo mukandeetere wano eno munkuumye nga kulya mmere yammwe mulyoke muntandikeko. N'afungiza empale bali ne bagamba naffe tufungiza wano eno omubonyabonya omukuba omuyisa mu mbeera embi nga yeyakutuusa awo wali masikini mulamba bw'atyo bwe yatambula ng'ayomba. Abasaba akatabo k'obufumbo oba yali akuwasizza nga mbasizza nga bamuwa akatabo bwe bamanyi nnyo obufumbo baleeta akatabo k'obufumbo nga musaba marriage certificate sikyo. Nange natuula awo n'endowooza n'engamba kituufu bangamba naye abaana bano era ngenda kuta abaana bange bano bakyali bato nange tebagenda soma oba bali benasangawo tebasoma. Muganda wange najja eyali owa mama wange ku taata wange n'angamba siko libasa nkusaba oddeyo ku baana kubanga abaana bo tebagenda akola ki kusoma. N'engamba niwe embeera yanyigiriza tayagala abaana bakole ki basome. N'agamba nedda era bwe neba ku taata wange n'enkola ki nzirayo omusajja oyo natuka omusajja era nevuna olubuto lwa Faima. Akutandika atya okwebaka naawe kubanga mwali temukwatagana bwe wadde naye mami Faima omusajja ono wali omwagadde wamwagala olwakutandika atya boddayo era anti nali mwagala naye nga ye yankyawa omwesibako bwesibi kakati ajja akusanga mu nnyumba kati bwe yajja wenaddayo kuba abaana bali benaleka abamulojja wange bali babonaabona abakulu ababiri
era bana abange benaleka nga babonaabona mama era banatuuka ne bafuna essanyu ne babuuka abalala balinyanga mu mmere mama akomyewo ati mu kaseera ako naye nanjagala olwokwali omugolo kubanga nali nkomyewo n'abaana be bafuna essanyu nga mponye era netandika enjukira naawe omwetaaga nga mwagala yakonako obukonyi katono nga nebwembanze mwenyini kubanga le namala nga amwetaaga era namala emyezi egyo ogwokubiri nefuna mama nafuna olubuto mbeera negenda nga ekyankalana era nagira nga nkyawa oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare nursery paka ku P7 ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees and we still need your support because education is the key. May God bless you